Eno y'ebbaluwa Akulira oludda oluvuganya mu palamenti Joel Ssenyonyi gye yawandiika nga munaana ng'era aliko abakulu abaddukanya kkampuni ya Roko enzimbi nti agenda kubakyalirako okulondoola engeri gye bakolamu emirimu. Kyokka oyinza okugamba nti aba Roko ebbaluwa eno yabagwa nkoto kubanga agenze okutuuka ku kkampuni eno asanze wasibe. Bano okufuna omukisa okuyingira okusukka wankaaki ono waliwo omubaka eyabadde akedde okuyingira mu kifo kino nga bw'abadde afulumya emmotoka ye ababadde bagaliddwa ebweru ne bayingira. We are not fighting with you. We are calmly waiting because you have said you have a letter. Kyokka nga tebasuse wasimba mmotoka z'abagenyi. Are you tourist? 2 weeks, 3 weeks in Uganda. You work here? We just got this car, to drive up. Oluvannyuma lw'ebbanga nga bakonkomalidde mu nda eyo nga tewali kavaayo, Ssenyonyi afulumye ne banne era n'ategeeza nga bwe kiri ekikyamu abakulu okubalemesa okukola omulimu gwabwe ogw'okulondoola ebikolebwa mu kkampuni eno gavumenti gye yawa ssente. Obuzibu obulala obuli ku kkampuni eno erina projects zeekwasaganya. Emu ye Lobowa Hospital. Ate mujjukira twagendayo ne batugaana okuyingira. Ndowooza kati babagambye bano nti bujasiti temubakkiriza kuyingira nga bwe twakola mu Lubowa. Era balina ne projects endala ze baddukanya nga palamenti. Palamenti chambers empya zaali zaakugwa mu palamenti ey'ekkumi eyaggwa nene kaakano katuli mu palamenti ey'ekkumi n'ogumu egenda kuggwako nga chambers ezo tezinaggwa. Ssenyonyi agamba nti aba Roko baddamu ebbaluwa ye nga bamutegeeza ng'olukiiko olufuzi lwa kkampuni eno we lwagaanye okusaba kwe. National Cabinet tebakkirizibwa kujja wano kulondoola ssente y'omuwomusolo. Kyovuddoola abatulemeseza okuyingira. Ono agamba nti alina n'amawulire nti abamu ku bakozi b'omu kkampuni eno bamaze ebbanga nga tebasasulwa kyokka nga gavumenti yawa kkampuni eno obuwumbi 263 okugezaako okugizza engulu. Abakozi ba kkampuni eno bazze batukubira amasimu. Wayiseewo emyezi 3 4 tebafuna musaala. Ate nga nabo bakimanyi nti gavumenti palamenti ezeeyisa ssente ezijja wano ku kkampuni eno so nga batubuuza bannaye mwayisa ssente zijja mu kkampuni naye tukola tetufuna musaala. Balina ebizibu nabo ng'abantu. Ssenyonyi agamba nti akitegedde nti waliwo enteekateeka za gavumenti okuddamu okuwa kkampuni eno ey'obwannannyini ssente endala kyokka kino bagenda kusimbira ekkuuli anti ssente z'omuwi w'omusolo tezisobola kugenda we bataziweerako mbalirira. Era tugamba nti finance bino bye tuwulira nti mugenda kudda mu palamenti musabe ssente endala obuwumbi obulala nga 3 okwongera mu kkampuni eno temukigeza. Ababaka bamuwerekeddeko nabo bavuddeyo bawanda muliro. Capacities zonna nga tuzze ne lopu waffe ne shadow cabinet tulina obuvunaanyizibwa okubanga tukola oversight. N'olwekyo ensonga eyo ebadde ya bugwenyufu nnyo. Kusimba kkuuli ssente z'omuwi w'omusolo zigende mu bintu ebigasa bannansi okusinga oziwa bamusiga nsimbi abatalina ssente. Oyingira wano ku Roko bebabanga ebazimba ebizimbe bebawewa contract ezizimba ebizimbe naye nga bakolera mu bizimbe ebivundu bwe biti. Twalabanga kyannaku nnyo abantu bali mu kaaba n'abakozi bennyini bali mu kaaba bagamba tebasasulwa for over 3 months 4 months tebafuna. Tubalinze bakomewo era okudda mu palamenti kubuuza ssente za muwa musolo wa gye ziraga ate nga bakyayagala n'endala batubule baba balina bye bazigabana nazo nakyo bakitutegeeze tumanye nti munnange eggwanga lya buli muntu okubba. Private company ne mugiwanga supplementary kati ezo ssente ze zaali badde zikola amakubo amabi, zino ssente ze zaali badde zizimba amalwaliro, zino ssente ze zaali badde zizimba amasomero. Mu mwaggwe b'ensimbi 2022-2023 gavumenti yagula emigabo gya buwumbi 263 mu kkampuni ya Roko mu ngeri y'okugitaasa obutasaanawo olw'akatubagiro k'ebyenfuna ke yalimu. Jumakiriya NTV Akawungeezi.